Amina. Nawulirako wano nange nali nsigadde. Amina. Nange nalootako nga nsigadde. Wayizo gati awo yamaze dde okumera ebiwawaatira agenda wa. Ndowooza ono yakiroota tebanandaga nsobi zange. Aleluya. Naye ng'ensonga eyali endesa omuntu omulala teyandibadde tagifanako. Kubanga bwe nina kiwala kyange ekisembayo. Aleluya. Si kyo ekisembayo kyazaala naye kyeki. Aleluya. Kakati bwe nagendanga ebweru nga mpulumula empale empanvu omanyi kwegambaga kyatambula nga kiina fako nga kigenda kiniikiina bwe kiti nga kiri ekyana kinyumira empale kamala bumazi. Kati bwe nagendanga ebweru nga njiwa empale nga n'ebiteeteeyi takyayambala biteeteeyi asabula ki mpale zokka. Aleluya. Kakati nendoota ekirooto nga Yesu akomyewo, abantu nga babuuka waggulu, mukyala wange n'abaana abalala, nze n'oyo omwana nga tukoze eki tusigadde. Akati mukyala wange ng'agamba bannange lwaki dadi asigadde ng'atabadde akuweereza nnyo bw'ati, lwaki asigadde? Eddoboozi limugamba nti ekimusigazza n'omwana we kugulira mwana mpale. Aleluya. Kyegamba nti ebintu ebimu tetujja bigamba tukutya, ojja tukyayira bwereere. Katonda muleka akwegambire yennyini. Nga wono omusajja bwe yagamba Mukama ndage ensobi zange, nze bwenveera onaga toyambala mpale ojja kumukyawa. Naye ze Katonda yakindaga ku lwange. Era singa omuntu omulala yajja n'aŋŋamba nti lwaki oweyambaza omwana empale, n'alimugambye wo gw'omuzaala. Okiwulira? Naye Katonda yakiraba nti omwana nja muteekamu ki omuzimu ogw'obwezi agende ng'avuunyula fako paka mu bukulu amalire mu Geena. Mukama yeebazibwe. Lwekyo Katonda ye bw'akutaasa ekintu aba amanyi ekigendo kivaamu. Mukubire mu ngalo Yesu waffe. Awo nno wennyini we ŋŋambira nti Katonda tumusabe atuwe ekisa okweyambula ku buli kya muzizo kyonna, kubanga banayi tetusobola kumanya. Nze ngambye ebibi osobola n'okutunula ekintu n'okitunula ng'ekitono ennyo naye nga mu maaso ga Katonda kibi ate nga kinene. Ndowooza mulaba oli bagamba nti simanyi, waliwo yangamba nti empale ezo simanyi woyambala empale oba yakyogera nti empale zibeeramu ebika bibiri, waliwo ez'abasajja n'ez'abakazi, nti gwe oyambala ey'abakazi oba toyina buzibu nti oba ekiviirako okuba obuzibu kwe kwambala ey'omusajja kiringa omusajja wanayambala sikaati biki. Kwegamba yakinyonyola bw'atyo naye nga mu byonna tusabe Katonda atuwe ekisa. Ndowooza mulabye ekyali kiganyisa Pastor Tom okugenda mu ggulu mu kirooto. Katonda yamwolekeza mujjukire nti Katonda ayogera naffe mu birooto. Ebyo byonna tuzze tubiyogerako. Ndowooza mubirabye bannange. So sijja gamba nti akyayambala empale wenoonyeeko, naye yongera okwegayira Katonda akuluŋŋamye. N'okwenoonyaako bannange twenoonyeeko ensi si yaffe era nga mwote muli kalungi n'akamu. Kambagaliza obubaka obulungi. Kyo faanana Katonda wo. Mukama waffe yeebazibwe. Oluyi lw'omusanvu. Okubikkulirwa 21 olunyiriri olw'omusanvu. Revelation 21 verse 7. Awangula alisikira ebyo. Atyo nange naabeeranga Katonda we, naye anaabanga mwana wange. Naye abati n'abatakkiriza, abatya abeeraliikirira ne baleberera okulwana olutalo, yes, n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n'abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n'abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti, kwe kufa okwokubiri. Amiira. Awo nolwekyo okola ki? Oteeka okuyiga okulwana olutalo. Yensonga bw'ojja mu kifo kino tukuyigiriza olutalo osobole okuyiga okulwana, olwanyisa emizimu. Waliwo emizimu gya mirundi ebiri mainly. Waliwo emizimu gye tuyita
defiling demons, ebizibu ekyonoona omwoyo gwo ne giddugaza omwoyo gwo eky'ebirowoozo ebibi nga gikuddugaza, egyo oteeko gingo giwangula. Obusungu, ebirowoozo by'obwenzi, obujja, obukyayi, gamba nkiwangula olwaleero. Ate then afflicting demons, egikutulugunya, egireeta endwadde, egireeta ebizibu, egy'obwavu, egireeta ebiki, butafumbirwa, gamba nagyo ngiwangula. Lwekyo muggulu tugenda kuyingirayo nga tuli bawanguzi. Kategorize ebbiri ezo ogenda zeesibako olwaleero. 12 olyokwera 6. Luke essula 12 olw'e16. Luke chapter 12 verse 16. N'abagerera olugero ng'agamba nti waliwo omuntu omugagga ennimiro ye neeyeza, n'alowooza munda mu ye ng'agamba nti naakola ntya kubanga sirina we nnaakuŋŋaanyiza bibala byange. Ennimiro yo neeyala ebibala, oba yali asimba emmwanyi, oba yali asimbye kasooli, nebibala nnyo nnyo. Bwe yatuuka okukungula nga alaba talina na sitowa eyinza bimalawo, n'akola atya? N'agamba nti naakola bwe nti n'amenya amawanika gange n'enzimba amalala agasinga obunene, ne nkuŋŋaanyiza omwo emmere yange enkalu yonna n'ebintu byange. Ndigamba emmeeme yange nti emmeeme, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi. Wummula olye, onywe osanyuke. Wummula olye osanyuke, weebake, singa bulubandi, olye emigaati. Otyo naye Katonda n'amugamba nti musiru ggwe, mu kiro kino emmeeme yo banaagikuggyako, kale ebintu by'otegese binaaba by'ani? Bw'atyo bw'ali eyeeterekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Amiina. Mukubire omugalo Yesu Kristo. Na Yesu yabyogeranga nga tayagala kulaba muntu yenna asigalira. Okitegeera? Obugagga tebukusibyanga eggulu, gaggawala naye amaaso galeke ku Yesu. Nga bwe nabagamba mmwe abakyala nti omusajja gy'akoma okuwa ebintu gy'okoma okumwagala. Aleluya. Gy'okoma omubeerako, era toyinza kunoba lw'okubanga akuwadde ebintu, oyogera mwogezi kumubeerako nnyo na kumwagala. Ne Yesu gy'akomanga okuwa ebintu gy'okomanga omunoonya, gy'okomanga okumwagala. Ebiralo ojja bibuuza Mukama Katonda, neze ngenda kulonderamu ebintu ebitono ebiyinza okulesa eggulu. Matayo essula 5 olunyiriri olw'22. Matayo essula 5 olw'22. Matthew chapter 5 verse 22. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we alizza omusango. Olabye ebibadde weekulako waye naye mugambe munno zizzeeko waya mangu, eggulu lituuse. Genda wansi. Naye anaagambanga muganda we nti lakka, asaanidde okutwalibwa mu lukiiko. Ogenda kutwalibwa mu lukiiko lw'eggulu. Lakka kyekiiko kumuyita omuntu ekintu ekikyafu, ekintu ekibi, n'oyita omuntu embwa, nga mwe abavuga amamotoka, owa boda n'akusala mu maaso ogamba lano zino embwa za bodaboda. Haleluya. Abaana abawala ojja kubanga ki mukkirira wali babiri, akasajja kakondeko omukabina, mwala gwe okyuka ogamba otya, lano lino ezzike limmanyiira. Buuza munne eggulu tunaaliyingira kweri. Era olutuuka eri nga baga ali ayita omuntu ezzike nti nze kale kkirira. Yogera wansi. Naye anaagambanga nti musirusiru, anaavumanga munne nti oli musiru, asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Aya, tukoze tutya? Kaakati ng'ogenda kuddayo eka ku makya, abaana essuwaani ojja zisangawo ziri mu ddiiro, nga bwe wazirese walese obagaye muzooze, ojja zisangawo mu ddiiro, si njoze. Olyoka ogamba otya, musiru ki gwe nagambye okwoza ebintu n'abireka wano? Olazeewa? Osoosezaayo mutwe.
gamba Yesu onyambe okyuse akamwa kange kavuye mu sitaani. Mukubire mu ngalo Yesu waffe.